Richard Waiswa eyali abeera mu Kiyindi e Buyikwe bwe yajja e Nakibizzi amanya n'agakyusa n'atandika okweyita Shamimu Amuge era n'atandika n'okwambala eby'ekikazi. Ono ategeezezza nti yakizuula nti okufuna omulimu mu bbaala ng'oli musajja kiba kizibuzibu so nga abakazi kibangwira. Bwe yajja okusaba omulimu mu Florian Bar teyabandaala kwenaanika ngoye z'abakyala era omulimu n'agufuna. Nga tobya ddala muwala nga namwe mulabyeko naye abadde ng'embeera ze kale yeefuula okuba omuwala naye era ng'ali taafu ebiseera ebisinga ku bakasitoma. Akulira abakozi mu bbaala Waiswa Richard oba Shamimu Amuge gy'abadde akolera ategeezezza nti ono yabategeeza nako nti yavaamu olubuto bwe batyo ne bamugamba agenda awummulemukko. Yaliko n'olubuto simanyi oba lwayitawo. Omutuuze omu yabbidde ku poliisi nti waliwo omusajja eyeefuula omukazi era poliisi bwe yamulondodde baagenze okumwambula ng'ebigoye byakozesa ng'amabeere. So tufunye amawulire nti yeeyita muwala naye ng'ate mulenzi. So tugenze ne tumukwata kumuleeta wano mukebera kituufu tusanze nga mulenzi. Waiswa Richard oba Shamimu Amuge abadde amaze emyezi 5 nga yeeyisa kikyala era nga ku by'okusoma yakoma mu siniya ya 2. Ono poliisi emuguddeko gwa kweyita ky'atali.